mukulu Samathias Walukagga yayogeddeko ku bayimbi abazze mu nnyimba z'enkyukakyuka. Ayina beyasobodde okubatenga wabula okuli omuyimbi gwe bayita Azawi. Yamutegeezezzaako nti oyinza okuba ebigambo byogedde ne tubadde tusaba ogende ne mu studio osobole okubatenga ofulumya ennyimba. Bw'oba teweerabidde Walukagga nno endongo eno yagitambuzza mu mpolampola naye ebyobufuzi abadde ensonga azikonerako ddala era ebya struggle asobodde okubatenga akimalako. Wadde nga Walukagga yawukanako n'abalala nti ye ennyimba ze teziba direct nnyo mu byabufuzi nga weetaaga kusooka kufumiitiriza. Ng'oyinza okulowooza n'olowooza n'ogamba abadde ategeeza ki, kati ng'olina okwongeramu okufumiitiriza n'ogamba nti oluyimba luno muka kitaffe Bakoowu yali ategeeza ki. Kati ennyimba ze ezisinga zibadde ziri direct nga tezikuba direct mu mbeera eyo. Walukagga avuddeyo naawe abayimbi bana bagezaako okujja n'abagamba bwe mba muzze kugamba nti Kyagulanyi abalabe oba nga muzze kufuna bukulembeze mu bifo bimwagala biyinza okubeera nga si byangu. Wanaagamba nti abayimbi abaasookera mu kuyimba ennyo ennyimba zino ye ennamba emu era yalibadde asimuboolyawo. Abamu kufinganzi twali twakitandika kubanga nze for the last 20 years mbadde nfulumya. I've been releasing political songs, revolutionary songs, era ziri nga 20+ nga mulimu Bakoowu palamenti yaffe ogikwatako nebagirako ekkomo ku myaka ne egirimi ogikwatako ssentebe w'ekizinga Riifari. Aya awo nno Walukagga ng'atubuulira ku nnyimba zazze ng'akuba wadde ng'abasinga tebannazitegeera bulungi. Ategeeza nti abayimbi abagezezzaako okubatenga mujja mubeere siriyasi, mubeere kubatenga mwagala kukyamuukiriza bukyamuukiriza, ate ne mu studio muyingire mukole ennyimba. Very many artists came up with their views. They have corruption, they have politics, but they have never come up with those political views. The struggle has not just started. It started a long time. My question is, you artists, this time now, where have you been? Better late, welcome. But know what you've come for. Mwemubanga muze kukakasa Kyagulanyi abalabe woti mwina bemwogera, please musigaliyo mubani. Walukagga ng'ababuuliramu ku bayimbi abo abasobodde okubatenga bajja nti ebintu biyinza okubaamu biralamu kubanga bino bya ddala. Ebyo ebintu nga bwabyogedde waliwo abantu baffe abali mu byalo ekanda buli mu kinyerere ky'enjala eri mu ndeeye masanda wa tebalina simu za seeriza so tebaakulamye ng'obyogera. What I want you to do biteeke mu nnyimba kubanga eddoboozi lyo omuwagizi bwe bwawulira eddoboozi lyo Azawi agamba kintu kya ddala. Abasinga abawagizi bo gye baliyo mu byalo nga bayira ku simu bwa mapeesa so tebaakuwulidde ng'oyogera ebirowoozo ebyo ebirungi. Biteeke mu nnyimba aliwulira mu nnyimba n'eryanamawo okufa ne taatawo ne mugandawo ng'azaala nga tewaliiwo bujjanjabi. Biteeke mu nnyimba olage nti eggwanga litambuzibwa bubi. Aya ye mukulu Walukagga ng'agezaako okutegeeza ku mukyalo no gwe bayita Azawi. Yavuddeyo nga atabukira abayimbi bano abeefudde abanene abalina following ey'amaanyi naye nga ku nsonga ezitambula mu ggwanga tebeefiiriddeyo wadde n'akamu. Era wano Azawi yaviiriddewo n'abatabukira mu bubaka buno. Wanga kati ekisinga n'okukwasa ennaku tiruno olutalo oyinza okwesanga luli wano ku Twitter okay? It's only happening on X, but when the person on ground doesn't know what is happening, so as an artist this is where you come out and say bawagizi something is really happening in our in our parliament or even in so many other institutions of this of this country. We need to stand up and and say no to this and say stop to corruption. So kati nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise. Wow. Eddie lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Gravity lwaki osirise? Misachi lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa. Aya Azawi yabadde agezaako okutegeeza ku bayimbi abo abanene nti bazuukuke balabe ebigenda mu ggwanga. Walukagga wabategeeza naye nga Azawi bw'olabamu Azawi
ne management gyalimu aba Swangs Avenue bayinza okugamba ffe tumanaginga ndongoye biri byakola ku social media tetubifaako wadde n'akamu. Awo nno Azawi ayinza okufuna obuzibu ogamba nti atandise okuyimba ennyimba bwe zityo. Aba management bayinza omugamba bw'oba ate ogenza awo ffe tugenda kuleka oyimba bibyo ate management yaffe ogiveeko, kubanga ebiba biddirira biyinza okubeera nga si birungi eri brand yonna. Awo nno ne bagamba omuyimbi katumuwerekereze mu nsonga ezo, mpozi nga n'asigala kwogera bwogezi. Walukagga ye kyategeezezza era ategeezezza ne ku bayimbi bano abazze nga baagala ebifo naye nga bazijidde mu mbeera eno. Sisi kubanga Kyagulanyi ali ku internet wali ne muvaayo ne mujja ne mubaako views mukola ki ze muleeta ennyimba ze muyimba bane mukyuse ku nnyimba kikola tanga balaba kuyingiza akikola muteba kati abyogera naye era ekibuzo kyange kikyali nti muzere mwebale kujja demonsere nti naye mwebale kujja n'engeri gye muzze temuzze kukakasa ku bayimbi bannammwe temuzze kukakasa Kyagulanyi asule temweyagaliza bifo kubanga tuli towards 2026 kati awo abantu batanso spacing up. We have started here looking for where they can contest political positions. At Chensulianti, Mubudde Muli, Mumazo Kulabi Chitufu. One of the Washi about the Yagala, Azawi, Nava, and India Rose and Mubisemo Nyimba, never was in our way and Nyimba, Pijakuru Kwanga, no. Nayera, Monko Kujare, Timuayo, Tuata and the Kata, never Muganga Muzi, Mokakasenti Mujib, Dala. Azawi ekibuuzo anayimba ku nnyimba ezo ze bagamba nti ez'enkyukakyuka nga bw'abyogera. Walukagga kyamutegeezezza. Eddie Kenzo olunaku olwajjo eyayogedde n'agamba ku nsonga zino abayimbi ze boogerako okuvaayo. Yagambye ye nga ye tasobola olw'ensonga bingi byalaba naye mu Uganda gye tulimu. Andi kati olaba ebiseera ebisinga omuntu bw'akula okimanyi nti akendeeza n'ebigambo lwa nsonga aba alina experience ng'alabye. Kyamusa mulungi nti Azawi gye tuli jjajja ffe bingi bye tumanyi by'atannalaba kuba wano tuluddewo. Ekisegedde golowooza nze nkufaananira abantu abaagala corruption simwagala era ayikondemu corruption oba ekisegedde naye ekigendererwa mu ebyo ebiseera ebisinga nga bwe muzze mulaba Uganda bw'etambula abamu beekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki. Like for example, I cannot incite violence. Nze musuuza Edirisa ku Uganda gye mmanyi n'ebintu byendabye sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakaasa. Okitegedde abamu beekalakaasa olw'okuba they are inspired by Kenya. Oyinza otya okuba inspired by Kenya? Abantu abayokya parliament, abantu abayokya bizinesi z'abantu, abantu abamenya amaduuka ne babba bizinesi z'abannaabwe guli mukulu. Y'ensonga eyo Edirisa ye bwe yagambye ku nteekateeka eyo bwe kyabadde bwe kityo.